Boterevu kubuuzaako mukwano gwange yonna gy'osinzidde okulabika ng'otugoberera wano ku Kampala Media TV. Weebale nnyo, weebale ddala munywanyi okuba ng'ate ovaayo ne weewaayo okulabika nga weesigama empeereza zaffe ez'omutindo. Ekyo nno tukitwala nga kya muwendo nnyo nnyini ddala. Kaakati ow'omukwana mpuliriza, saagala nkulwiseeyo, njagala tutuukire ddala ku nsonga gye tugenda okulabika nga tuvaayo tukooneko olunaku olwaleero, oba oliawo oyongere ddala okulabika nga ogitegeera ggwe ampuliriza n'abwandaba. Ensonga eriwo mu ssaawa eno gye njagala okulabika nga nkutegeeza ye y'amawulire ag'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni, wakati mu kuddamu okuttukiza omukwano gwe bujja n'eyali Speaker wa Parliament, kaakati nga Prime Minister owookubiri, the Right Honorable Rebecca alitwala Kadaga. Gwampuliriza naawe ndaba, okusinziira ku mbeera y'ebyobufuzi baddewo mu kabanga akayise, wakati nga bagezaako okulabika nga waliwo okusika omuguwa mu bannakibiina ne mu bammemba ba Parliament kwani alina okufuulibwa Speaker wa Parliament. Kino kyaviirako ababiri, Jacob Oulanyah ne Rebecca Kadaga munnakibiina ekya NRM okubanga tebalima kambugu. Wabula embeera eno yonna ey'okubanga bano tebalima kambugu yaviira ddala mu bannakibiina ekya NRM abavaayo ku mulundi guno ne bagamba nti tebagenda kukkiriza kusemba Rebecca alitwala Kadaga okuddamu okubeera Speaker wa Parliament. Embeera bw'eti yalabikako nga ya bunkenke, neereetera bannayuganda okwogera obwama, neebaleetera okwogera ebigambo eby'enjawulo, neebaleetera okugeresa engero ez'enjawulo, neebaleetera okulabika nga basunga bannakibiina, kw'ossa ne ssenkulu waakyo gwe nakugambyeko His Excellency Tibuhaburwa Yoweri Kaguta Museveni. Wabula kino kyaleetawo enjawukana neeyongera okukula wakati mu bannakibiina, ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ye yali akuliddemu bannakibiina babaka ba Parliament, era n'abategeeza ng'obuwagizi bwabwe bwe bali ab'okubuwa Speaker wa Parliament kati omulonde Jacob Oulanyah. Newankubadde nga gwali guti gwampuliriza naawe ndaba, Rebecca alitwala Kadaga, the Right Honorable, y'omu ku bantu ababadde basuubira mu kisanja kino obutaddamu kulabika nga bakolagana ne Mwami Museveni. Oba oliawo ng'abangi we bayinza okulowooza obanga we bandyagadde kibeere, naye bassebo ne bannyabo, embeera yayongera okulabika ng'ekyuka wakati nga Rebecca alitwala Kadaga yavaayo munsonyiweko, nga wakati Rebecca alitwala Kadaga yavaayo nakkiriza ekifo ky'obwa second Prime Minister. Kino bannayuganda bavaayo ne bagamba nti kikafuuwe ono okugezaako okulabika nga yeenyigira mu kifo kino oba oliawo akitwale. Naye Rebecca kalitwala Kadaga yabakuba ekimooni bwe yavaayo bassebo ne bannyabo, nakkiriza ekifo kino newankubadde kyalabika nga kya wansi. Kaakati nno okuva ku olwo ng'ababaka ba Parliament bamaze okusalawo ne baa akalulu konna oba ekitundu ekisinga obunene ne basalawo okuwagira Jacob Oulanyah, kino ne kimufuula Speaker wa Parliament,
embeera eyali eddirira yali eyinza okulowoozesa bannansi nti oba oliawo kino President Museveni kyakoze Honorable Kadaga tebagenda kuddamu kulima kambuku. Newankubadde nga wakati mu kulayiza Prime Minister oba ne baminisita bonna ku mukolo ogwayindira wali mu kisaawe Kololo olw'ensonga ezeekuusa mbu ku COVID-19 tezaasobozesa Rebecca alitwala Kadaga kulabika nga yeetaba ku mukolo guno okulayira ku lunaku olwo. Naye newankubadde teyalayira, kino tekyalobera bekikwatako nga kwotadde ne President Museveni kuteekateeka mukolo mulala guli special nga baguteekateeka olw'okulayira kwa Honorable Rebecca alitwala Kadaga ku kifo ekyamukwasibwa. Kaakati nno wano Rebecca alitwala Kadaga wamala okukkiriza okulayira kuno okwayindira wali mu maka g'obwa President e Nakasero, bannansi abaali basuubira nti nno enka ekugamba obutakkaanya oba empalana oba obutaagalana bwali bugenda kugenda mu maaso, ebigambo byatandika okubakalira ku mimwa nga mukyala Kadaga yeetabye ku mukolo guno gwe baamutegekera ogwali ogw'enjawulo ogw'okulayira kwe. Embeera yayongera nga egenda mu maaso kubanga ekyali kisuubirwa bwe bwali obukyayi obw'amaanyi nga bannansi basuubira obukyayi wakati wa Honorable Kadaga ne President Museveni. Naye wakati mu mbeera eyo bwa Sseruganda bano ababiri basobodde okuvaayo ne baprovinga society wrong nga bo bayongedde okulabika nga ate batwala emirimu gy'eggwanga mu maaso. Kaakati olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 6 mu Julayi gwe tulimu, wakati nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agezaako okutongoza okuzimba the Biological Drug and Vaccine Manufacturing Facility, bassebo ne bannyabo ku mukolo oguyindidde wali e Matugga Wakiso, omu kubalabiseeko nga bali ku lusegere lw'omukulembeze w'eggwanga abadde the Right Honorable Rebecca alitwala Kadaga. Okusinziira ku kunoonyereza kwaffe bassebo ne bannyabo ebbanga eriise, Honorable Kadaga ayongedde okubeera omukyala omuwulize eri omukulembeze w'eggwanga, newankubadde ng'abadde asuubirwa okubeera kiwagi, naye ye obwa kiwagi yabusuula wali n'ayongera okulabika nga agondera mukama we. Wakati ku mukolo ogubadde e Matugga gwe nkugambye mu Wakiso, nga wenkutegeezezza, omukulembeze w'eggwanga abadde awerekebbwako munywanyi we okuva mu ggwanga erya Kenya, era ng'ono ye Deputy President His Excellency William Ruto. Ono abadde era yeegasitibbwako Dr. General Thacheng, Dr. Monica Musenero, ng'ono ne yeegattibwako Jonas Tegega, World Mariam, Managing Director owa kampuni eno egenda okuzimba ekifo kino Pharmacare owa Day Biopharmacy, ng'ono ye Mathias Magora, kw'ossa n'omuwabuzi wa kampuni eno eya Day Professor Safaraz Niaz. Bano babadde bulindaala n'omukulembeze w'eggwanga, wabula nga ne mukyala Rebecca alitwala Kadaga naye talutumidde mwana ku mukolo guno. Ono nno omukulembeze w'eggwanga okulabika nga alabikako mu bitundu eby'e Matugga kijjidde mu kaseera wakati nga bannansi bagezaako okwebuuza oba mulamu oba si mulamu, naye bassebo ne bannyabo abadde atambula n'abakungu benkutegeezezzaako nga kwotadde ne Honorable Kadaga nga wenkutegeezezza ne mukwano gwe His Excellency William Ruto okuva wali mu ggwanga erya Kenya, ng'ono ye Deputy President. Mwami Museveni alabiseeko nga atambula tayina yadde awamuluma, ng'era atambuza kasonso mu ngeri oba eri gye tuyita nti
ng'alumya abayaaye. Kino nno kireetedde bangi ababadde oboolyawo babungeesa eŋŋambo wano ne wali nga bagamba nga mwami Museveni waatali mulamu okwongera okupaatiikawo ebigambo nti ono abadde apanzepanzewo footage atali yeye naye nga bassebo ne bannyabo omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa abadde atemya bukofu ku mukolo guno weewaawo enkwale evaayo neerabika nga egera budde. Embeera bwetyo bwebadde omukolo bwe gutyo gubadde nga bagezaako okutema ettoffaali wakati mu kulabika nga balwanyisa ekirwadde kya COVID-19 oba okuzimba famasi eno egenda okwongera okuyambako mu kukola ebintu nga zi vaccine, zi sanitizer n'ebintu ebirala bingi ebiyambako okulabika nga bigoba COVID-19. Weebale kulabika nga otugoberera ku Kampala Media TV nkugamba empeereza nnyingi tukyazikuleetera sigala nga otugoberera.